tukwaniriza ku There is still hope channel y'essuubi. Kali ku mukuta gwa There is Still Hope tukwagala nnyo kitundu kyaffe kya kutaano. Leero tukutwalira ddala speed miliyoni tewali budde bwa kwonoona. Kama tukwebaza olwaleero tukulembere ne mu kitundu kino kye tugenda okuba nga ate twogereramu twenyika mu ndagaano y'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'abatulaba bonna mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Akali mu ggwanga Uganda ekisiyaga kiringa omusango. Musango gwennyini. Bakuba etteeka likyali baali waabira. Ate etteeka libawaabira. Etteeka baali waabira. Abasiyazi baali waabira. Kuba lyayisibwa wano nga mulimu penalty y'okufa biki. Abasiyazi nedda. Tukoze bubi. Nze nali musajja Katonda yakola ensobi. N'afuula omukazi. N'anfuula omukazi. Nga nze munda neewulira nkiwulira musajja kati mu Africa ebisiyaga bikyalimu obuzibuzibu muno tomala gabirya ujjako ng'ogenze mu ggwanga erya South Africa mubireketa bulungi nnyo abo bo bali free naye wano wadde amateeka ga mukubya byayi naye era tolina ddembe kubimeketa bannansi bayinza okwekolerako obuyinza obulagira kakati mu mawanga nga US UK na continents endala ebisiyaga bo babiyisa dda officially osobola ogwagwa wala musajja n'omusajja omukazi n'omukazi omuntu n'embwa oba omuntu n'ekisolo kyonna osobola okukwasa muganda wo maama wo mutowo mukulu wo sengawo jjajjaawo byonna amawanga ago go gaasirwalira ddala gagisa amateeka ago abantu beeyisanga bimpenempene tebakyategeerekeka kakati mu ggwanga erya US wabaddeyo olukuŋŋaana I think oba over the weekend lwa bannayuganda babadde balina ne bakuŋŋaanye nga balina ensonga zaabwe ze beegaayagaayamu ne luleeta bakwita kuwaŋŋammula musajja mukulu eyasalawo okufuuka omukazi n'ayagala ayingire miitingi eyo naye atuule awulirize biki bye bakola ki mu bye bateesa kubanga mu US abasiyazi balina eddembe lyabwe nabo bantu lwakuba Trump yagamba wano tulina kati genders bbiri sa stroke madam teri I don't know tebiriyo simanyi sa madam tebiriyo naye era bakyalina eddembe lyabwe kubanga ebitongole byabwe birina ssente ate biri world wide kakati yali adde ayagala ayingire ya conference bateese akubye akateeteeyi nakalabe munnange akabbulaaka taddemu akakondo ke nkalabe n'otusawo aweekedde akasawo ate abaserikale bagadi bamukiriza bamwenyude bwe bamugambye huwaayo nti nze kimulaavu ayusawo madamu nti ayamu madamu nti nedda ntulaba bubi nedda tulekemu naawe ndowooza tulaba bubi genda kazoke tukwekiimu ono nga bamufulumya yagenza atolotooma nga seggwanga gye bawadde amanaabemu enywedde amanaabemu Luganda nno mpezaamuko nja kumpulira kale katubawe Kimu oyo kati wabadde olowooza ki Kimu oyingire n'ebisiyaga byo oyambadde ekiteeteeyi ky'abakazi kutta akasawo wonna weeminsamiinsa olinga ng'omukazi ebakufulumya I'm serious. What makes I have visa is done to protect me? I've been here 5 years because I'm gay. But let her know, let her come to the home. When the ones are back at home, you're not mercy. I told you that are you God? Are you God to judge me? You're such an idiot. A stupid black man. Don't just
You just ruined my night. You fucking ruined my night. Where you got visa in Italy? Where you have visa? And I see Uganda. And I see Uganda. You do it because I'm gay. Chiringama, Taco. You fucking ruined my night. Okay, Musika maso, odingama zi. Kwanzala, fuka mukasona abantu osota amakumanyira. I'm very peaceful. I'm a very peaceful person. Sister Onyabo, don't fucking talk to me. So we have peace and stay in America because we wanted the peace and freedom. Not for such an idiot and illiterate to disorganize my freedom. She's bogus. I don't need a solution for what? I've been embarrassed just on my night. I don't need nothing. Don't talk to me. You're making me. Where? You have ruined my nights. You have ruined my nights. The white man gave me visa 5 years ago. Muzungu yampa visa kakati. Luno lukungana lwa bannayuganda. Owulira? Luno lukungana lwa baddugavu. Kati visa yo ekuyingiza, by the way, visa yo gyegendereze kubanga Obama ne Biden be bali bagaba visa z'abasiyazi. Kati Trump ayingiddewo ebintu bikyuka. Kati okutandika okweraga otyo oyinza okudipotingibwa. Oyinza okudipotingibwa oba ensonga yo yokka. If the main reason you went to America is because you are a transgender, you will find yourself on the wrong side. Ojiwulira? Genda mpola. Naye kakati kyoyinoga totuteeka mu bisiyaga byo. Simanya, the white man gave me a visa 5 years ago. So, eno meeting ya white man, Uganda National North American Convention, is it a white man? They gave me a visa ye kuyingiza mu America, ye kuyingiza mu ne convention. Laba, nawe terera. Tandika okuvuma. Tetusoma na bisa mukamwa. Kati, otandika okulaba nti zino ensigo ezasigibwa Barack Obama ne Biden zikyalina ffe kati. Tuyina ekizibu. Bana abaana babagamba nti nno bw'obeera omusiyazi obeera wakabi nnyo. Kati ali awo atambula. You've ruined my F night. What the heck is that? You've embarrassed me. You are embarrassing us. Go to Swaza. Mwana gwo tuswaza. Oswaza abasiraamu kubanga oli mwana wazaalibwa mu ddiini y'abasiraamu. Oswaza abaganda kubanga weefuula omusiyazi. Oswaza Uganda. Daba. Kati bw'otabeera wagambako nze kagambeko. Ate mwenna abatunuulira njagala mumanye ensonga yeegwe eddalu eyo in Africa. Africa resists homosexuality. Ekitabo nkiwandiise. It is why are you gay? Kim, why are you a gay? Why are you a transgender? The book is here. Africa's Resistance to Homosexuality. Volume 1. Law, Culture and Contestation. Tojja kuleeta bisiyaga byo mu culture yaffe. Tojja. By the way, nebaza nnyo African cultural leaders abo ababadde nga tebakwasalibwako abakufulumiza. Toleeta. Kati bw'oba oyagala mu LGBT parade genda mu basiyazi naye tobituleetamu. Totuleetera ebyo. Bulwadde same week that transgender mu America yakubye abaana mu Catholic Church n'abatta. Tumanyi tutya mbu temuli mundu. Tumanyi tutya mbu eyo mu nsawo temuli mundu. People having mental problems, confusion of the highest order. Era kyabadde kirungi nnyo. Munfunire erinnya ly'oyo omusajja yamufulumiza. Muweerezeeyo soda. Kale, ebigambo ebimu naye tebiyisika mu kamwa. Kuba mu kusembayo akantu kali muted. Yabadde amansanyi entungu. Kituufu okumansa kwennyini. Gambo byabadde si birungi. Webatooza waya ziba zikola. Ziba tezikola. Baba naazadde obwogo. Kyayogera kyonna kyasanze. Bambi musaasize. Ndowooza omulabi ng'okeera ng'ozaala
Musajja anyumirwa bulungi kajini ke. N'ateekamu eggomasi. Kati wuuyo ali mu buteeteeyi ndabye akabina. Lwawo lwennyini. Obona ni yamuferamu naye abeera mu ndabirwamu neera naga nyumye kangende mulaba sitaani ono mubi nnyo ekyo kikolwa kyazikiriza ensi bbiri nnamba Sodoma n'Gomora osoma lubereberye so Katonda tayagalira ddala busiyazi oyalamu ekyawandiikibwa katumuleke kati sempa omusumba Martin tayagalira ddala mu basiyazi avuddeyo n'agamba singa bamukubyemu n'empi n'ateera mu layini kubanga alowooza ali waggulu nnyo yabadde amanyi nga waali Amerika agenda kubanga atujoga kino olukuŋŋaana terwategekeddwa abasiyazi Bannayuganda kati gwokuba Munnayuganda naye ng'ate oli bibyo tekikuqualifying sa bamuyita Martin Sempa yasalawo kuggula lutalo ku basiyazi okwetoola naddala mu ggwanga Uganda ne mu Africa okutwaliza awamu byamugambye ate ffe tusukka kati kigambo kimu kimala omugezi naye bali bannaaye bo basulike sitaani yateeka muli zirijono headquarters zirifaalo hospitals Mukama muyambe naye muganda wange omuntu ayingidde ge okuvaamu kiba kizibu kitwala kisa kya Katonda kuba bali babanga ewaya ezitakola tebakyategererako ddala muganda wange Kimu mwatuze Kimu ohulidde musumba byakugambye era mulayini era njagala oddemu ebigambo bino Eri Kristo njamuyamba yasobola okukujja mu mbeera ekituufu otereere oli musajja tuli mukazi gamba ayi Yesu olwaleero mpulidde ky'oŋŋambye era Mukama wange nali nawaba nayingira mu mbeera ezitategeera Mukama wange Yesu saasira sonyiwa onziggyeyo mu mbeera zino era onnaaze ntukuze mu linnya erya Yesu amiina kimukoddamu ebigambo ebyo ate n'oddamu okweyambalira empala abo n'obavaamu obulamu obutaggwaawo oba omaze okuba nga obutwala kulayisi weereere atukusasudde atolina omusingo gwonna agwowaddeyo kale tugenda kubanga twetoololamuko katono nnyo bwe tukomawo bikyali bingi kijja kuba kitundu kyaffe kya 6 eky'olunaku olwaleero dakiika emu katukomewo Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.